embeera eri etya? Simbi nnyo eri 50-50. Twasembayo okulaba nga ogenze ettaka ebifaananyi ebitambula ne tusuubira ogenze ku transplant ki ekyatuukawo bannayuganda tebakitegeera ekyatuukawo atuukawo ne baddamu ne bankebera buto bannyonoonye n'ensigo y'omuntu abannyambye okumpa tekirina makulu nekiri awo ne baŋŋamba so nga ate nsobola okubeerawo andi ku dialysis gye mbadde nga nkola era gye nziza okukola so kati nemanya nti nekiteeka mu bwongo nti no that's my new normal nina okumanyira obeera n'ekyo bwe bulamu bwengenda obeera nina kubeeranga ku byuma entambuza n'obulamu tegeeza essuubi lya sajja lyoli tulijjewo bagamba sikirowooza mangu tugenda okuddamu okulaba wabula bwe naliyo bazuulanga omutima ate nagwo omulwadde nnyo nnyo nga gutuuse ne ku ssaawa eri okuteekamu akanda battery naye ne bampa eddagala kirungi lyali likoze bulungi era ndigikko era bagenda sigala nga bo bantreatinga bo bennyini tibampadde eddagala emyezi 3 eri omutima addamu libaligenda kuvamu bagambe bampeereze bwe mba nsobodde nga nange nzirayo nga baddamu so luli tubadde tulowooza nsigo yendwadde ne kati n'omutima mulwadde kitegeeza ensigo yo bagenda kuba bakujjanjabira nakasa ate omutima nga ogenda ttake eddagala bajja kuba baliyo tugenda okuddamu okulaba nga bakoze eki ate bali mu kusondera ssente abantu ne beebuuza ate kyekyatuuseewo nga tulaba spice bazze bakusondera ba Mickey Wine bazze basondera Abannayuganda bagenda okulaba era nga Bannayuganda era bagenda okulaba nga ka vidiyo katambula nga bagamba Evelyn ali blocked ettaka nebeebuuza ate ki ekyatukawo nga anti bills zabayiringa sente zayinjiwa wakati ate dialysis eri eri very expensive emirundi esatu kuyawa kitegeera so kati sente zabeera zibadde zikola ku bulwadde bwa mirundi ebiri omutima nezituuka nezinzigwako wambadde zikola ya bills nezipayiringa baali bansuubiza eno mu gavumenti nabuuza nabo nga balinamu obuzima balinti bannanyamba so watuuka gavumenti yakuweeza sente zeyali yakusuubiza zegenda okuyambako mu transplant enkaputa sindikala nekubanyambeko yani batayitawo so nembeera stress nange ng'omuntu but nti ebisinga ebyange bikwaza katonda nalindi awo oli omukyala yadde nanyamba mbailinga out mukyala bamuyita tina nejjala mukyala balina ne kampuni oba olina oyagala honeymoon ensi endalayo kubanga olina omulwadde oyagala mutwala ttaka ebulwadde buli oyagala kukola sajja lwalwo abawala bagala ogejja obubi nabeera ekyo kampani y'abakyala kikola so abakyala banyambye kati bakuyamba okusasulirako ku bills zazipayiringa kubanga sente zazituusa embeera ekalulu kyebakola wano nebaka I have to learn living with what I have. Katonda aba bwe yagira nina okumanyiira nembera nkola ebintu byensobola okukola nyokuba mbikola ebyangu ntakaba wagenza olaba ebifaananyi byalungi babikuteekako baga ebirindagu naye ali omu kuba okutimu abalidde mu lumbu y'olukwe nentya neŋŋamba nzenze ennaku ate nange ngendo ali abatandise naye abantu teekamo ekigambo nekituukira mu time ndaba tulabe nga tutula ne Mickey Wine ate naye nga nawudde bamusazeeko dde ekigambo abantu
babasala ebigambo ate ngaobwogera naye fe abamu twasigala biraba bulabi nti abantu abava nako tunolidde Katonda ebigambo bingi biba bingi kati nze ndi mulwadde seetaaga bintu binstressi era bwe kiba tekimpa ssanyu sikitunulako kimpa essanyu kyentunulako kati nekyayobulamu bwe saa zino eri mu mbeera ki omuntu ali eyo ebbali oyinza ogimugamba nga Eva eri expensive wenyinabira ku dialysis twice a week tubaye tumanyi nti eno eri mu watugaza za miliyoni 3 wano ekibira nikola 3 times kati nkola 2 times a week ezo miliyoni nga mmeka nga bbiri miliyoni nga bbiri ate eri omutima lirina lyolina for 3 months kitegeeza a week omuntu bw'aba atuddemu bw'aba bazeebazeemu obulamu bw'okubeera olina okusipendinga more than 4M 2M omwezi gwetaaga miliyoni 8 okusobola okusagala egimu era kati bampe emirimu nzemu nkole nzemu ntambuze obulamu mirimu nga ki gy'osaba gy'olaba gy'osobola okujange gy'enkola egy'okuyimba kyasobola okunyira ku stage n'okafominga ate ani agenda okumpa ku ssaawa okwebereramu olaba nga obulamu obuyimirizaawo kikarodi